nulidde Mama Fina naye ng'omuntu eyamalawo obufumbo bwa SB4 mu mubuusiza amaaso okonze otyo yaŋŋamba munnange mujja wa Nnaalongo Annie Taylor amusuuzizaawo amaka is none other than Asha Kaleera. So ladies and gentlemen, Asha Love, as we speak, munnange ye stepmother waaki owaaba abalongo era mbu babadde nga bagezaako okufunira SB4 visa agende naye nga lwe bagezaako nga babadde nga babafeera era mbu nkiddamu mbu omuntu eyabafeera wano olusembyeyo yali Jose Jobs Link. Mwena abali ku media abali e London mumanyi mbu nno Jose Jobs Link yantera kikwasaganya kitwala abantu kati ngaabo you know, like hosting like programs oba okuyimba biki imbu. This time yagereza not mbu yagerezaako naye mbu Asha yamuwa sente amuletere SB4 e London amumugire ko Annie Taylor mbu Jose nakola ki n'abalya sente kati munnange wali eyo nga weesibye ku Mama Fina mukwano o Mama Fina kiiso kya mbuzi mujja wa Annie mulala nnyo era nga ye Asha Love Kaleera naye ebikazi byerandani mwatubeera ki bikazi mmwe. Ladies and gentlemen, byebyo lwelwo olugambo munnange olubadde terukola ki olubadde terulinda. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza.